Engineer Leonard Balimwezo, Lord Mayor wa Kampala, protestive vote ebigambye. Congratulations. Lukwago aliena afeesa bannange ekigambo kyamugenzeeko dda. Akalulu kamugenzeeko dda. Lord Mayor kimuvudde mu ngalo kigenzo Balimwezo Saalongo. Kati Lukwago ali mu kutya. Akankana. Avuddeyo n'agamba sinakikola sokola ebigambo bya Lukwago. Fine. Nengamba kale. Oba kibadde bwe kityo. Oye Lukwago Erias omulodi wa kuno abaddeko emyaka 15 nga mulodi wa kibuga Kampala bannakampala amaze bamugobye bamufubutudde. Era kati atandise okukolima kwe kwamaze bangi dene ngabira mukolima kale. Oba kibadde bwe kityo. Ali mukabe no musajja Balimwezo kyamukozesa kibadde kyangu bwe tubadde ku polling stations. Awo suwawoka obula buli polling station eri mu Kampala. Balimwezo Nsubuga Saalongo Lord Mayor omupya electi agiwangudde era nga ewakaawe buli kimu we kibadde kituukira diala forms amasimu obutambi nga obutuukire okumutegeeza nti eno kintu twakikubye dda era nga ssanyu jjerere liri ewakaawe lyerisiibyewo lyerisuzzeewo nga bantu bamuyozaayoza Balimwezo bannange weebalo tuwonyezza ekinene ekyawanga kya Lukwago abadde yewaŋŋamya wano ng'alowooza nno naye Kampala yagiwamba yafuuka ye. Kati Balimwezo olwo abantu bamulaze omukwano gw'enjawulo era nga tutandisewo tuti kakati ekiri mu maka ga Engineer Balimwezo okubala kugenda mu maaso yala forms zituuse buli omu ali bizibu okujjako ono naye tali bizibu waifa bakakuuma tugenda kakuuma paka ewa Shemba ano tutandikirawo Kabanja ate we mujja tusulira n'obusungu bw'omukulembeze mugeza ne mukola ebitaliyo mbabuulira kati ne bano okwetala okuli wano kubala bululu buli omu ali busy diala forms kakati ekiri mu maka ga Engineer Balimwezo ndowooza embeera ogiraba yakugattagatta yakubalaabalamu tusinzeewa tuwanguddewa tusinzeewa byonna bigenza okuvaayo kwetegerezebwa ng'agannyabo Erias Lukwago talina wawangudde naawa wonna ali mu 2010. Come on.
Ne walondedde Olumuwangude. Abantu tebalonze. Byebyonozo biraba. Ne Lukwago walondedde ewawe wabeera wasula. Abantu bamugambye genda tebamulonze. Balonze bali mwezo. Kyekiri Kampala, kyekiri mu kibuga, kyekiri mu ba. Yes, tuli wano ku Tale Center ya Salongo Engineer Ronald bali mwezo usubuga. Era mukimanyi bulungi kati ekibuga tekyetaaga engineer, ekibuga kati kirina engineer. Ate wano mu Nakawatu weewaawo nga twafunyemu challenges nina emiruka 8 n'emiruka 2 jjo tebalonze ba LC5 abasajja abadde kansala olw'ensonga nti obukongo bwali kijja mu miruka egyo bwabadde bwa kitundu kirala ekiriraanye ekitundu ekyo. Naye emiruka egisigadde 6 gyonna omuli abantu baffe ab'Embuya 1, abantu baffe ab'Embuya 2, abantu baffe Golobi, abantu baffe ab'omu Kiswa, abantu baffe ab'e Nakawa institution gye mbadde kansala waayo nga sinabeera speaker w'e Nakawa. Abo bagambe mwana gwe weeyongereyo n'Abanakawa miruka 6 gyonna tugiwangudde by 80%. Era kakati Kampala kefunye engineer Nejiel naye agenda kujja abapawa twetaaga Kaija Dorin naye awangudde wonna wonna. Babadde bagezezzaako nnyo okukola kye baakola kuwayiswa ne beewa obululu bwonna obwo mu balaka wa prison bonna babwewadde ne babumalayo. Naye abantu b'ennaka bagambye omuluka ogumu ogwaluzira prison tegujja salyawo miruka 10. Era ne Kaija Dorin obuwanguzi tukoze eki bannange mwebale nnyo. Kakati ekiddako pulezidenti waffe aliwa nozowedde kiri ewa engineer bali mwezo nsubuga Lukwago Nakaaba akomba bamulivudde dda yakomekaawo emyaka 2 gimala twali kyabadde atugambayo kipya nnyo. Myaka 2 okulokota banno egyo gimala. Kati nno bavudde waka wangenda bali mwezo tugenda ku Tale Center. Ne Tale Center nayo ngesoma kimu bali mwezo. 94 Ibrahim 02 Kibarama Eddie 00 Chizito Moses 57 Lukwago Elias 32 Mao Beatrice 03 Nabila Sempara 06 Yamile Jackson 0 Muluka 4 Wreck the pitch near Nsibura Etumu Barimwezo Ronald 45 Kasozi Ibrahim 01 Chibarama Eddie 01 Chizito Moses 53 Lukwago Erias 23 Mao Beatrice 01 Nabila Sempara 94 Nabila Sempala 0 oyo gutawaluli kadi ya Nuupu n'afunayo bululu emitalo 8 muhenda kanawoza muno wa kitalo nnyo najja neyesimbawo wannamunigina bamusabudde ne Lukwago we genda si ku Tale Center banene bonna baatuuse dda gye bali balinide final yaffe wulira
voter turnout ntono abalonzi bazze batono naye ng'ekibadde kisuubirwa olw'engeri abateekateeka okulonda gye bayisaamu gye bakwatamu ebintu okuba nti boolesezza ebbanga ddene nti tebalina mugongo tebali bw'oba okozesezza lunyanyimbe tebali in charge amagye gazze ne gawamba ebyokulonda bya ggwanga Uganda abakwata mundu nga be banoonya DR forms eyakoze mu byokulonda akwote DR form naawa agent wa candidate gwe n'ogenda omunoonye mu njuye azikuddize ne babanga abantu kye balonze ng'ate si kyekyo ekisalwawo akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda nkalina kubaala obululu abalonzi ani gwe baawadde ki ate n'olangiriramu omulala olw'eryanyi ly'emmundu ebikolwa ng'ebyo bye bireetera bannansi okulowooza nti bye baba bazze okwetaba mu kumala biseera nti oyo alondeddwa ate si y'anaalangirirwa oli afunye obululu bw'ate gwe n'obu voter turnout ntono. Ozo biwulidde bulungi Uganda we tuli naye nga yinginiya bali mu ezo nsuubuga ali mu kutya Lukwago miguwa amoyano Lukwago guddemu ekidumusi adusiddwa mu ddwaliro yazirise yagudde eri abalongo bamwokyezza tobuuza omusajja amutaddeko tabo era nga ali mu kufeesa ne tamanyi kigenda mu maaso mu bulamu bwe Erias Lukwago abibalekedde. Fine. Nengamba kale oba kibadde bwe kityo yoyo Lukwago waffe oba kibadde bwe kityo yagonze deshinga mu kimuyiseeko.